Dr. Hamza wuno amaze nasinkana musanji we Eddy Kenzo. Wabula n'omuyimbi Big Eye avuddeyo nalumba omukulu Eddy Kenzo namugamba kibulamu. Wuno ne Eddy yawe mukuletedde yeevuma ekibiina kya Nuupu. Kino nno kibiina kya muganda we. Of course nagasingakaawo wekumire bwekumizi kujjika media ngenda kuba nga nkuwa mwana tu gweetaaga okumanya. Of course ntandise ne musajja mukulu Eddy Kenzo. Bano nno beesanze ku mukolo ogumu. Wabula nga sinnakwongerayo kankuwe vidiyo eno ogirabireko naawe. Butereevu oyo gwolabyawo ye mukulu Eddy Kenzo kw'ossa Dr. Hamza. Wabula woba otunuulidde vidiyo eno mukwano gwange kiragira ddala bano babadde basanyufu ekitenkanika era balabiddwako nga begwa mu kafuba. Eddy Kenzo ye yalingiddwa okubanga ayimba ku mukolo guno. Omukolo guno gwabadde gwa Ssembatya kw'ossa n'omukyala Mmire Nakibala. Era wakati awo mu kuyimba nga Eddy Kenzo agenda mu maaso waliwo eyayise Dr. Hamza bw'atyo n'ayokera akatuuti n'alabika nga asinkana Eddy Kenzo. Bano guno gwe mulundi gwabwe ate ogwokubiri okusinkana. Bano basinkanako mu mwaka 2022 era omukulu Dr. Hamza yalabibwako ng'ajjayo ensimbi bwebiri ebiri nazifuuwa musajja mukulu Eddy Kenzo. Kino nno nga kiraga tebeeyinako mbiranye yonna. Dr. Hamza ono yatandika okudetinga Rema Namakula. Ekiseera ekituufu jjukira nti omuyimbi Eddy Kenzo yalekawo Rema Namakula oba bano bayawukana oluvannyuma lw'okubeera mu mukwano okumala emyaka 6 mulambirira era mukwano gwabwe tegwabasala bano bafunamu ezzadde ery'obuwala. Era mu mwaka 2019 bano basalamu okwagala kwabwe ne baawukana. Awo nno omukyala Rema yatandika okulabikako mu bifaananyi n'omukulu Dr. Hamza. Kitegeeza bano baali batandise okuba nga ate beedeetinga era omukwano gwabwe gwagenda mu maaso n'amutwala ne mu bakadde. Mu Novemba w'omwaka 2019 Rema yalabibwako ne Dr. Hamza bano nga bali mu mikolo. Of course gali masavu ffenna twagalaba. Era nga mu mikolo gino omugagga Kirumira ye yali chairman wabula era ye yayise mu lukuusike n'agatta Dr. Hamza ne Eddy Kenzo ku mukolo guno kubanga ye yayise Eddy Kenzo ate nga mu kifo kye kimu ne Dr. Hamza yabadde alina okubaawo. So butereevu babadde balina okuba nga ate bano basinkana. Kyolina okujjukira mukwano gwange nti omukyala Rema Namakula yaliko mu kibiina ekya Gagameero. Kino nno nga kikulemberwa omukulu Kyebekoze. Wabula mu mwaka 2013 ono yakirekulira bw'atyo n'atandika okuba nga agenda maaso mu mukwano n'omuyimbi Eddy Kenzo. Era kino tekyasanyusa nnyo omusajja Kyebekoze. Yasigalawo n'akantuntu ng'agamba Eddy Kenzo amubbyeko omuyimbi we. Wabula nga wayisewo akabanga bano baddiŋŋana ne batereera ebintu ne babisolovinga. Era wenjogeera essaawa zino Kyebekoze talina buzibu ku Eddy Kenzo. That's why Eddy Kenzo yalondeddwa nga president ate nga Kyebekoze ali mu federation yemu ne Eddy Kenzo. So bano tebalina buzibu bwonna. Wabula ebyo byonna nga tubitadde ku bbali omuyimbi Big Eye oyo ye ayimba byayagala. Ono nno alumbye Eddy Kenzo namugamba ssebo oli mu kweyagaliramu ekifo kye bakulondeddemu. Jjukira Eddy Kenzo yalondeddwa nga president ow'ekibiina ekipya oba federation empya Music Federation. Wabula omuyimbi Big Eye ye agamba Eddy Kenzo talina bisaanirizo bimala. Talina bisaanirizo bimala kubanga ye muyimbi gwe tulina wano e Uganda atayagaliza. Jjukira emabegakaawo producer Eddy yavuddeyo n'agamba nti Eddy Kenzo alimba tamuwanga ku buyambi. Eddy Kenzo tayagaliza. So nga ate tutera okulaba n'omuyimbi Tipswizi naye ajja awa ensonga y'emu ng'agamba Eddy Kenzo tayagaliza ekintu ayagala kivuga yekka. Bino byonna ebigambo musajja mukulu Big Eye abyogera mu United Kingdom. Ali eyo musajja yalinnya Ddennyonyi wabula agamba agenda kuŋŋanya abayimbi bonna ate bakole ekisoboka balabike nga basuuza Eddirisa Musuuza ekifo kyalimu kati. Era agenze maaso n'amuwa amagezi n'amugamba Eddy Kenzo woba mugezi ekifo kiveemu okiwe abantu abasaanidde. Otherwise nze sikukkiririzaamu ne bayimbi bannanga abasinga tebakukkiririzaamu lwakuba tebalina bwogerero.
Jukira nti federation eno yagunjiddwawo olw'okubanga egenda kubanga elongoosa music industry, egenda kubanga creating opportunities for musicians. Wabula kyenyinza okugamba mukwano gwange ye Eddy Kenzo yeetegeke, akyafuna enkonyogo nyingi kubanga abasinga kino bakirabanga opportunity nti Eddy Kenzo agenda gikozesa okubba ssente zaabwe. Tujjukira akabanga kayiseewo katono omukulu John Black naye yavaayo n'agamba bino mbirabanga bya ssomero. How can you have a finance minister nga mbutuufu takolangako yadde akantu akeefaananyirizako accounting? Onono ng'ayogera ku Kyebekoze. Kyebekoze yalondebwanga finance minister, wabula n'abagamba muleke kulonda bantu olw'okubanga baludde mu industry, muleke kulonda bantu olw'okubanga balina ebyobugagga. Pick someone who is worth for that position. Ebyo bigambo bya John Black, era ye n'agamba takkiririza mu eyo federation. Anyway, ayinza n'obutajyegattako. Of course, kansube nti omukulu Eddy Kenzo obubaka obwo bugenda mutuukako. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kubanga osubscribinga, genda maaso subscribinge, likinga, ogende mu comment section obeeko ky'oŋŋamba. Butereevu we tweyongerayo mu maaso, wuno Eddy yawe muganda wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Ono n'agamba omwaka guno nga tegunnaggwako ayinza okuba kuba mu mwana tu concert. Era mukwano gwange totya okulaba posta mu mwezi ogwa November nga Eddy yawe astaginze concert. Jukira ono muwandiisi ate muyimbi mulungi. Tumulabye mu nnyimba nnyingi era ono kizibu okubeera mu luyimba ne lutakuba. Bino byonna mukwano gwange abyogeredde ku mazaalibwa ge era agenze mu maaso ne yeebaza abantu bonna abamubeereddewo, abamuwadde sappooti. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Jukira musajja mukulu ono emabegakaawo yavaayo n'agamba nti bantu bangi bamulowooleza okubanga azze mu politics lwa muganda we Kyagulanyi Ssentamu. Era ono tujjukira yava ku kaada gye yaliko n'abivaamu n'agamba abasinga bamulowooleza nti azze kwesimbawo kubanga abantu bangi balowooza nti Eddy yawe okwesimbawo kwe Bobi Wine yali amuteekamu ssente. Wabula yagamba ekibiina ekya Nuupu talina musaala gwafunayo. Yes, is a board member era mwali mu kibiina ekya Nuupu naye talinaamu ofiisi. So mwenna abalowooza nti ebintu byonna byakola amayumba gaalina mbu ssente azijja ku Bobi Wine, nedda si bwe kiri. Oyo Eddy yawe mu bigambo bye. Of course, woba otunuulidde baganda ba Kyagulanyi Ssentamu, muganda wange bonna bali well off, balina amayumba, akasente weekali. Naye abantu abasinga balowooza Kyagulanyi Ssentamu akwata ssente zajja mu bazungu n'aziwa baganda be. Eddy yawe bino byonna abisambaze n'agamba si bituufu era si weebiri. Balina bizinensi zaabwe ze bakola era mwe bajja akasente. Butereevu oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Genda maaso osubscribinge, gwatanaba kubanga osubscribinga, likinga, ogendeka wansi mu comment section obeeko ky'oŋŋamba. Mbagaliza bisima byokka. Mukama Katonda bankuumire. Mweraba.